Kitanisinega bannakibiina kya Democratic Party bano nga baka mu lukiiko lw'eggwanga olukulu basabe kaliisoliiso wa gavumenti atandika okunoonyereza ku nsimbi ezaabulankanyizibwa mu kibiina kyabwe eziweebwa yo akakiiko k'ebyokulonda nga bwe kirambikiddwa mu tteeka ly'ebibiina by'obufuzi erya Political Parties Organizations Act. Baagala kakasa abaazibulankanya nti bulijjo omulyazaamaanyi alyazaamaanya gwasinze ensi gateggwa ku mulamu nga bakulembeddwa Nampala w'ekibiina kino mu Parliament Joseph Gonza Kasewungu. Ekibiina kyabwe obuwumbi 370 buli luvannyuma lwa myezi 3 kibadde nga kikolebwa naye tebamanyi nsaasanya ya nsimbi zino era balumiriza abakulembeze b'ekibiina kino nti bagootanye n'enteekateeka z'ekibiina endala gamba nga n'ez'okulonda. Mu lukuŋŋaana lwabwe lwe batuuzizza enkya ya leero ku Parliament, ababaka mu kabondo ka DP baagala kaliisoliiso wa gavumenti anoonyereze ku kubulankanyizibwa kw'ensimbi eziweebwa ekibiina kino okuddukanya emirimu. Mu tteeka erifuga ebibiina by'obufuzi erya Political Parties Organizations Act, ekibiina kya DP kiweebwa obuwumbi bw'ensimbi 370 buli luvannyuma lwa myezi 3 okuva mu kakiiko k'ebyokulonda. Bano bagamba tebamanyi nsaasanya y'ensimbi zino era batabukidde mukama waabwe Norbert Mao wamu ne ssaabawandiisi w'ekibiina kino Gerard Seranda nga babalanga okukozesa obubi ensimbi zino. Kasita ssente ziva mu gavumenti n'olemu okuwa accountability IGG alina okunoonyereza kubanga ssente za gavumenti zirina okukola kye zaakuweebwa. Bwe bagamba nti bakuwa ssente n'okula ekyuma kya miliyoni 3 kyekya nekikuba party cards kyekikuba registers n'otamanya kyuma gye kiri n'otalaga endagaano yakyo olina okugenda wa IGG akubuuliriza. Tujja kikkiriza, tujja kulwanirira ekibiina kyaffe okulaba nti tekijja bikolwa bya nnakigwanyizi kubanga abantu abamu tukizudde balina ebigendererwa ebyabwe bye baagala okuggusa nga beeyambisa ekibiina. Buli mwezi ne tutoola ssente okulaba nti tuyimirizaawo ekibiina kyaffe. Tulumwa nti ekibiina kibatutegeeza abakulu nti kyagula ekyuma ekikuba empapula ne kikiteeka ku Nasa Road. Bw'otuukayo akiddukanya akugamba nti ekyuma kye batugamba kitwagula miliyoni 300,000 akiddukanya akugamba ye alina bubeezi engeri gyakolaganamu naffe. Bano era balumiriza abakulembeze b'ekibiina okuba emabega w'okutaataaganya enteekateeka z'ekibiina ez'okulonda. Kyatwewuunyisizza mbidde yennyini olw'ebigendererwa bye okugenda e Masaka n'akwata register ezaagaanibwa okukolebwa n'azookyamu n'atandika alina akantu ke yatandika bakayita Mbidde Foundation ng'agenza registeringamu abantu n'atandika okufuna abantu abo abali mu Mbidde Foundation ng'agenda abagabira registers nti kati abo be bammemba ba DP. Tulowooza nti kyetaagisa okuddayo ku musingi gw'ekibiina okukikulembera obulungi. Entalo zino eziva mu kulonda ne babaga tebalina ssente za kulondesa okusobola okuzza obukulembeze obujja ekibiina. Naye ate nga President General waffe atugamba nti alina ssente zigenda okutalaaga eggwanga ng'agenda yeebuuza ku bantu kubanga ateekateeka okwesimba ku bwa President. Kakati ne tubuuza ezo zo zigenda kuvaawo. We have a legal and a moral duty to our party and its members to come out and demand for action and also ask questions from our leaders to supply answers to the members countrywide. For me, that's not the way I operate. I would prefer to do things in a better way. So I can't say much, just to say I'm frustrated. We're surprised that some group was actually masquerading as party organizers and trying to register people. Actually, we went back and we had to demand that the process goes through the normal channel and the processes of the Democratic Party. What is actually even more disturbing is that we agreed that these registers be withdrawn immediately. But as I talk, not all the registers have been withdrawn. Shamim Naiga, Nicholas Ndugga, Delta TV, Amasukkulumu.